The newsroom, where untold story is revealed. Leader of opposition Joel Senyonyi avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate ayisa eggaali obaolyawo mu bakungu ba gavumenti nga banene ogw'okulya enguzi mwana tubagufudde mulimu gwa wano ate omutendeke ennyo nnyini ddala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwaleero wabadde mu Parliament nga oludda oluvuganya lugenda maaso n'okuba nga lufulumya bajeti yaalwo gye lugamba nti eno nno ye yandikoze ensimbi ezigenda maaso n'okuliibwa abo nno bantuuse kinoomu ne bazezza nti zisobolera ddala okuyamba eggwanga lya Uganda n'okubeera nga lyeyongerako. Kyagulanyi agambye nti once you fight corruption it fights back. Bw'olwanyisa enguzi naye ate edda ne kulwanyisa. Wawe bivudde musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Elias Lukwako then kwoteeka ate n'abakulembeze abalala mu opposition nabo beetabye ate ku lutuula luno olubadde ku Parliament. Bibi ne bibaddewo nga Joel Senyonyi amwaniriza n'ebigambo bingi Bobi Wine byayogedde obaolyawo ebikanga. Kaakati nno Big I aliko ate naye byatugamba. Tuli ku Beyond the Newsroom nzeddeni njagala okubeebaza n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nti mwebale kutuwagira n'okutu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. tupeerako nga mutulaba. Njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gimpereka like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogugitambuza tuuka ku buli sekinoomu nga bw'eri enkola yaffe. Njagala okusaba ate era osubscribinga bwe guba nga gwe munuuni gwo ogusoose okutulaba. Bw'omala osubscribinga ate munange onyige kado kajje mu personalize okasemu all of notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo. Butereevu kasooke nkuwe video eno eya Big I katini wano ate tukolere ng'ekigula lugi ky'olwaleero tweyongereyo butereevu. Batukimanyi ffenna nti ebyobufuzi bya Uganda bizibu nnyo, birimu embeera enzibu. Okitegeera nti abantu bo okuvuganya bakutwala nga obulabe. Omuntu okuvuganya weewaawo democracy ekituwa okuvuganya naye ate betuvuganya nabo ate bo bakitwalira ddala nti musango munene nnyo okuvuganya. Naye nagamba ebisinga Katonda yakola ki? Yabimanyi. Nja kugenda mu kimafiya. Kangendemu. Sijja kutuula wansi kuba ne bootuula n'osirika era oba tomazeewo okunyigirizibwa kugenda mu maaso mu ggwanga. Okitegeera. Musajja mukulu wano yeewuunya ebyobufuzi n'engeri y'abantu gye bagenda mu maaso n'okubeera nga babivugamu. Akati njagala nkutuwalire direct ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'agamba nti bannansi oba nga bannayuganda ffeffe nnyini tusaanye okwesitukiramu okusobola okubeera nga tulwanyisa enguzi ate obaolyawo efuuse baana baliwo mu ggwanga lyattu Uganda. Era n'atugamba nti n'atuwa ekikolo kwoteeka n'eddagala nti enguzi eviira ddala ku mutwe waggulu so tulina ttema muti okujjawo ekyo nno. So bannayuganda balina okulwanyisa obulyako obwo, naye okulwanyisa obulyake kubanga kulwanyisa bubonero bwa bulwadde oba symptom, naye ng'ekirwadde kyennyini kiviira ddala ku bukulembeze obutali accountable, obukulembeze obutafa ku bantu wabula nga baagala kweremeza mu buyinza. Era tulina okugyawo obukulembeze obwo nga bukulembera Museveni yasinga okubeera corrupt. Abantu bonna abali corrupt abadefendinga abaprotectinga nga tetugyeewo Museveni ensi ekyabonaabona bakyatupa nnyo. Lop Leader of opposition mu Parliament Joel Senyonyi olunaku olwaleero ng'era ku z'omwezi 31 omwezi gwa kusatu ategese olubadde olutuula lwa opposition nga bafulumya budget yano era ne bagitongoza okuli abakungu bangi okuva mu opposition okuli abakyala n'abaami ate abaami abakulu mu opposition. Ebigambo bya Senyonyi byayogedde bibadde bingi naye woona tutegeeza nti omulamu omukulu gwe gw'okulwanyisa enguzi n'ensimbi ezibadde zogenda maaso n'okubeera nga zonoonekera oba olyawo mu bintu ebitalina makulu zidde ziyambe bannansi. Olunaku olwaleero twanjudde alternative budget
fenga aboludda oluvuganya gavumenti ffe gye tulaba nti yeyina okukolera bannansi sente zirina kusaasaanyibwa zitya era nga theme omulamuwa ogwaffe gugamba nti combating corruption the sure way to effective service delivery nti bwe tuba twagala okubeera n'obuweereza obwannamaddala eri bannayuganda tulina kulwanyisa nguzi kubanga sente mpitirivu ezibbibwa mu byekiyaaye bitongole ebyenjawulo zino zi Attack Sugar, Day by Farmer, Inspire Coffee Africa, Factory, Rock Construction, Lubowa Hospital n'ebirala tulina obubbi obw'ekiko obw'enjawulo. Kati tugamba nti bwe tuba tunaabeera n'obuweereza obulungi bannayuganda bagende malwaliro nga wali eddagala amasomero ga UP gabeere nga gakola enguudo zikolebwe abavubuka bafune ku mirimu factories n'ebirala tulina kulwanyisa nguzi awe wali obuzibu ebiseera bingi muwulira abakungu mu gavumenti nga bagamba nti twalagadde okukola kino oba kiri naye sente tezimala ffe ab'omu opposition tugamba nti sente ezo bwe ziri era zimalira ddala. Bobi Wine ng'ayogerako mu lukuŋŋaana luno agenze maaso n'okubeera nga ebintu byakoonako bingi era biwerera ddala naye ng'agamba nti enguzi nnungi kuba gyogera ne wabula kwaba abagipracticinga naye eri bannansi ye tufiiriza kinene. Njagala nkuwa ebigambo bino obiwulirize. Corruption is too cool a name to give to what is being done. A while ago, the head of Transparency International defined corruption, and I agree with him, as the cold and calculated robbery of a people's future, of people's opportunities. And I agree, because it is corruption that has stolen the future of the people of Uganda. Many of you who are under 50 have seen that corruption has robbed all your youthful and useful days from you. Corruption has stolen the vision of Uganda from the people of Uganda. I could go on and on and on about corruption, since we Ugandans all know that our country ranks number 140 out of 180 countries, the most corrupt. That means we're only 40 countries shy from the corruption trophy. Okusinzira ku deputy spokesperson w'ekibiina kya NOP amanyikiddwako nga Alex Waiso Mufumbiro ategeezezza n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina okumukuuma ennyo nnyini ddala okuva mu abo bannabyabufuzi oba oliawo bagamba nti ffe bino nno twabiraba dda ng'agamba nti nedda we tutuuse essuubi lya Uganda ye Kyagulanyi yekka ate era ng'abantu baamukkiriza ne bamwendoosinga ng'ekikulu kyaliko alina maanyi g'abantu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkugambye, he is a custodian of public trust. Era okusobola okumuprotectinga from liability of politicians, gullible politicians. Because these are politicians. For politicians, sometimes we can be very gullible and we have magnanimity mu future experience mu governing issues. So that is why he's insulated very well with public trust. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti bw'olwanyisa enguzi munywanyi n'enguzi nayo ate era ekulwanyisa. Wuliriza ebigambo bino. When you fight corruption, corruption fights back. Olwanyisa obulyake n'obulyake bujja kulwanyisa. Ensonga lwaki abasinga okulwanyisa obulyake wano babalumbagana ne mu constituency zaabwe. Tewewunya bituuka ku Ssekikubo, tewewunya bituuka ku Senyonyi n'abalala bwe batyo. So tubazaamu amaanyi. Tubagamba obulyake n'abalwanyisa ffe bannayuganda tujja kuyimirira nabo tubaagire tebagwamu maanyi balwane kubanga bamanyi nti amateeka n'abalonzi bali kusaidia. Akasembero ddala obuli bw'enguzi okulwanyisa corruption kirina kuva mu bakulembeze bokka babuvunaanyizibwa bwa buli oba oluusi bakirekera abakulembeze bokka ne bagamba musirese newala wadde obuvunaanyizibwa bw'abantu bonna bonna naye abakulembeze balondobwamu okulembera abantu babalonda. Mwami Senyonyi tatuyamba buyambi okulwanyisa enguzi naye twamulonda abantu b'e Nakawa ne tumusindika tuli basanyufu tetwamusindika okukola kyali mu kukola. So abakulembeze balina okulemberamu abalonzi babagobera. Uganda erimu miliyoni z'abantu 45
n'obutundutundu 9 zikono okukitizaana 6 naye nga obugagga bw'eggwanga bubbibwa abantu abatono abatasukka 3.3 ng'ate bakozesa aba enablers abatasukka 3.5. So nga bannayuganda balina okusituka ne balaba engeri gye bakombatingamu oba gye balwanyisamu bano abantu abatono abatufudde abaddu mu nsi yaffe nga bakozesa. Finally, friends, I also want to mention that corruption, on a close analysis, is but just a symptom of a bigger problem. And that problem is misrule, that problem is dictatorship, that problem is a rulership, not a leadership, a rulership that has no account, that does not feel obliged with the people and is not answerable to the people. Friends, when you see flies hovering over a mess, you don't just spray the flies, you remove the mess and the flies will go away. We need to remove this dictatorship and corruption will be destroyed. Thank you very much for government. Voice of those people, the majority that are overtaxed but receive zero or very limited services from the government. I want all of you to know that it is possible if you stand firm. It is hard to stand firm. Our leader of opposition said one time, and I agreed with him, that when you fight corruption, corruption fights back. I just want to assure you, friends, that for those of you who fight corruption, you will never fight alone. We, the people of Uganda, will stand with you. We will back you up. We will fight with you. And as we are taught, the people united cannot be defeated. You won't be defeated. Finally, friends, I also want to mention that corruption, on a close analysis, is but just a symptom of a bigger problem. And that problem is misrule, that problem is dictatorship, that problem is a rulership, not a leadership, a rulership that has no account, that does not feel obliged with the people and is not answerable to the people. Friends, when you see flies hovering over a mess, you don't just spray the flies, you remove the mess and the flies will go away. We need to remove this dictatorship and corruption will be destroyed. Thank you very much for government. Tulekubiti media beyond the newsroom ensonga bwezi tyono mpitirivu nnyo wabula amawulire mangi genkyakuleetera ku mukutu guno tojjango okwo munywanyi musigale nga mwekuumidde konzeddeni ayagala olanga naffe tukubireko okusimuza ffe ziriwo wansi noti 7 mwana munya 5 nkaga munana kwoteka noti 7 ana munya 26 na mwe 5 osobola okubeera nga ate iyo tufuna tusobola okulanga business yo buterevu nnyo nyini ddala eyakasooka okutulaba njagala okusaba munnange subscribing ku mukutu guno oleme kubeera nga emboozi ennyuvu zetukuteera ate ku mukutu guno entakera ogere maaso n'okubeera nga munywanyi ozifuna awo wennyini tusinkane ate mu mboozi endala mpitirivu zendi mu kubeera nga ate enkolako kwoteeka ttiimu yaffe okuba nga tuzikutuusaako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.